Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo eyambuuzizza nti lwaki omwami wange yakyuka. Waliwo eyambuuzizza nti lwaki omwami wange yakyuka, alina ebintu by'akola ate nga teyabikolanga. Nampayoko ku bino nti yafuuka mukambwe ate nga teyali mukambwe. Buli kaseera anvuma ate nga teyanvumanga. Buli kaseera amboggolera ate nga teyamboggoleranga. Nga twakeefuna yaŋŋambye nti wayiseewoko emyaka egiwera 5 naye kati omwami yakyuka. Ebintu by'akola si bye yakolanga, mu nneeyisa gye yeeyisaamu. Njagadde muddemu omukyalo ono. Kakati kituufu nnyo basajja bangi abafuna emize gye bali batalina egiwererako ddala. Njagadde mbabuulire ebyo ebikyasinze okukyusa abasajja. Omusajja abadde omuntu mulamu n'afuuka omusajja tategeerekeka naddala mu mbeera ey'ewaka. Mwebali abasajja abakyukira ddala n'afuuka omusajja omukambwe atabadde mukambwe n'akyuka. N'abamu bakubira ddala abakazi baabwe. Ebiseera ebisinga ebikyusa abasajja bye bino. Ekisooka, omusajja wabanga abadde tanywa mwenge n'atandika okunywa omwenge, kiba kyangu okukyuka. Abadde atayomba atandika okuyomba. Abadde atakuba mukyala we atandika omukuba. Kwegamba omusajja watandika okunywa omwenge atandika okulaga obuzeezeze obutali bulungi waka ate nga teyabulina. Ekyokubiri, emikwano egyo si mirungi n'omulundi n'ogumu. Omusajja osinga afuna emikwano egyo egikola emize egitali mirungi, omusajja oyo kyangu nnyo okukyuka olw'ensonga nti emikwano egyo gimuwa amagezi nti gwe olina kweyisa bw'otyo, omusajja alina kweyisa bw'ati, omusajja alina kukola kino, omusajja omutuufu alina kubeera bw'ati. Kati ebiseera ebisinga omusajja buli wafuna biguruupu, tubiyite biguruupu, afuna emize gye yali talina naddala ewaka gy'atandika okulaga. Biguruupu ebyo eby'enjawulo bikyusa nnyo abasajja. Ekintu ekirala, obwavu bubi nnyo. Omusajja osinga abanga abadde afuna kasente naye gy'abadde afuna akasente ne wakendeera, omusajja atandika okubeera omukambwe, atandika okulaga mukyala we obukambwe, obaako nekyomusaba nga kambuwalira n'omugamba mwami tewali kino n'atabuka butabusi nga ye tayagala kuwulira nga gw'oyogera. Ebiseera ebisinga obwavu butabula nnyo amaka okusingira ddala omusajja ava mu mbeera. N'olwekyo obwavu nabwo buleetera nnyo omusajja okukyuka. Abadde omusajja omuntu mulamu n'afuuka omusajja atategeerekeka, n'afuuka omusajja omukambwe nga buli kimu aboggokana buboggokani. Kale n'olwekyo obwavu nabwo bubi nnyo nnyo nnyo, butabula nnyo abasajja. Ekintu ekirala, n'obwenzi bwennyini nabwo butabula abasajja. Omusajja abadde omuntu mulamu bwe wafuna omukazi ebbali ebweru, naddala omukazi oyo n'aba nga amupangisirizza obanga alina gy'amutadde, omusajja akyuka. Omusajja abadde omuntu mulamu akyuka n'aba nga afuna olukambwekambwe lwe yali talina, atandika okubeera ng'asula ebweru, atandika okubeera ng'akuwa buli kaseera ensonga ezimuviirako okubeera nga tadda oba okudda leeti. Ebiseera ebisinga obwenzi nabwo buleetera nnyo abasajja okukyuka. Bwe kityo bwe kiri, buli omwami wafuna omukyala omulala ebbali ate n'amutongoza ye ku ye n'afuna gy'amuteeka, kimanye nti omusajja oyo aba ajja kukyuka, tasobola kusigala nga bw'abadde. Kiba kizibu olw'ensonga abaayo n'omuntu eri amuli ku bwongo buli kaseera. Kati gwe maama w'abaana buli w'omugamba ekintu aba ajja kukutabukira, aba ajja atandika okuyomba, atandika obbikuliisa. Osobola omusaba sabbuuni n'akubuuza sabbuuni nga ggwawo mangu, simanyi mulye ebintu ntuwe bityo, atandika okuba nga aleeta ebigambogambo by'ataayogeranga, olw'ensonga nti omwami buli wafuna omukyala ebbali omulala, omwami tasobola kusigala kyekimu, omwami akyuka. N'olwekyo obwenzi nabwo bukyusa nnyo omusajja ewaka. Abadde atali mukambwe n'afuuka omukambwe, n'atandika okwogera ebintu ebitategeerekeka waka. Ekintu ekirala ekikyusa omusajja asobola okwetamwa ggwe kennyini omukyala. Omusajja asobola okwetamwa n'oba nga omulabikira bubi, omuwunyira bubi, ekyo kibaawo. Ekintu ekyo kibeerawo ddala bulungi nnyo. Gwe omukyalo akwetamiddwa olw'embeera gye weeyisaamu, endabikayo. Omwami akwetamwa n'abeera ng'akulaba tokyali ku mulembe. Kituuka n'ekiseera omwami n'aba nga tayagala omukoone nako
nga tayagala kwogera naawe kale ng'omutami olw'embeera n'enneeyisaayo. Kati n'olwekyo abakyala kyobalaba nti mbagamba nnyo ekintu ekyo timulina okwefaako bulungi nnyo. Ndyogera ku nsonga eyo, abaami babeetamwa nnyo. Kati n'olwekyo n'ekyo kiviirako omwami okukyuka olw'embeera gye weeyisaamu, kiviirako omwami okukyuka bulungi nnyo. Abadde omuntu mulamu n'afuuka omusajja omukambwe, n'abeera omusajja atagambwako, omugamba kino akuddamu kiri, kana nga muvuddemu luyombo, kwega ne mubeera nga buli kaseera mubeera mu kuyomba nga temukkaanya. Ebiseera ebisinga ebintu ebyo bye bikyasinze okuleetera abaami okukyuka. Biwulirize bulungi n'ensonga endala gyeziri nazo ezireetera abaami okukyuka, naye tutunuuliddeko ezo. Nkusaba ozingize mu mutwe gwo ozimanye nti ebyo bye bikyasinze okuleetera abaami okukyuka. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.